Obadde okimanyi nti ensi gye tuliko waliwo abagitwala nga Katonda era nga bagisinza, wabula sooka onyige mu plus button nga tetunaakweyongerayo. Abantu ab'enjawulo okwetoolola ensi basinza ensi eno nga bakkiriza nti Katonda era ensi eno yeezaala ebintu eby'enjawulo. Abantu bano abalina enzikiriza bweti bakkiriza nti ensi mulimu amaanyi ag'enjawulo, ti singa baba bakonekitinze n'ago amaanyi basobola okufuna buli kimu kyonna kye baba beetaaga. Abantu bano batandika batya okusinza ensi? Enzikiriza eno ebadde okuviira ddala emabega mu Europe era ng'amawanga ag'enjawulo gazze gasinza ensi eno, nga kuliko eggwanga ly'abantu be bayita ba Celts ssaako ne be bayita ba Germanic, nga bano bo balina enzikiriza nti buli element eri mu nsi eno erina omwoyo gwa Katonda. Awo mbeera ntegeeza emigga, ensozi, emiti ssaako n'ebintu ebirala nti birina emyoyo era emyoyo gy'aba Katonda gituula omwo. So abantu bano nga bakkiriza nti bw'osaba bino ebintu ofuna buli kimu kyonna ky'oba oyagala, era nga batwala nti ensi ye maama w'aba Katonda bano bonna ababeera mu miti, mu migga ssaako n'ebintu ebirala, nga bwe basinzira okutandika okusinza ensi. Era enzikiriza ez'enjawulo kuli paganism, animism, witch, Druidism, pantheism, zino ze zimu ku nzikiriza abantu abazigoberera batwala ensi okubeera nga Katonda era nga bagisinza. Abantu ab'ebika eby'enjawulo balina engeri gye bategeeramu obutonde n'engeri gye batondebwamu, wabula nga n'abantu bano abasinza ensi balaba nga kye bakola kye kituufu era nga buli omu kyeyandisaanidde okuba nga akola. Wabula simanyi gwe ndowoozayo ku kino, era mmaliriza n'ekibuuzo: osobola okutandika okusinza ensi nga Katonda wo? Teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel. Wayagala okujoininga WhatsApp group, link eri mu bio okumanya ebisingawo. Kwebaza olwakadde kowadde okulaba eno video era nkwagaliza ekiseera ekirungi.